tolumya muntu ng'olowooza obonereza gavumenti nti olw'okuba togiwagira gwe gavumenti waaka. Omuntu oyo gw'olumya gw'omme empekeza panado ng'ate weeziri n'omugamba teziriiwo agende mu kigavumenti kye kyeyalonda kirimuwe ng'ate ne mu ddwaliro mwokola lya gavumenti n'eddagala olina olimumye. Manya obwo bulamu bwa muntu bw'ozannyirako naawe olinayo abantu abeefaanaanyiriza ng'abo abajja okuba nga beetaaga saavisi bakole kyekimu ne kyokola abalala. Tewali munafu abba. Okitegeera bulungi. Ate singa tebaatukwatamu mu kalulu luno twali tewali atakimanyi wano naddala especially wano. People power yabba. Simanyi yabba but we are suspicious. Nti tuyinza oba twabbibwa obululu bwaffe. Era president wawulira speech ye ng'agamba ye tamanyi nti waliyo abantu abazibu mu nsonga eyo. Era naye yasooka kwekengera nnyo ku luno. Ne Allah n'atuyamba buyambi ng'akalulu ne bwe batubba batya tuyina akawera. Naye Mukama Katonda. Otegedde bulungi. So nabwe ekityo bwana Eddie. Abantu baffe temubeeraliikiriza kubeewanisa mitima nti waliwo weevu bbiri eya MK njagala oyawule kubanga ye muhoozi agamba ye naale mutakkiriziganya no yavadda ku bantu atufaayo is entitled to his opinions. Kakati nabwe ekityo osuubira muhoozi kwegomba muntu asika kigi kubanga akuzala batata we president akuzaamu olaba mu jaasi kyova olaba amwegomba mu bujaasi kyekimufuula amejjeno. Kakati era waba afuuse president aba yeegombye kitaawe president ekitali kibi ogutali musango. Va ku buno cases of course mulimu cases entonotono nga wowulira nti gundi yatemudde munne gundi yabbye munne ssente. Those isolated cases tezisobola kukola ki kubanga gwakanga musana. Kabibe byakwerinda Eddie. Uganda yensi mwosobola okutambula ssaawa yonna ng'oyinako obukuumi bwa Katonda n'otuuka yonna gy'obadde oyagala. Kwe kulabanga tutereeza ebyobulamu ne bibeera ku level omuntu gwe yali bisuubidde. Ekirala yebeera unemployment, ebbula ly'emiki, ebbula ly'emirimu kubanga abavubuka baffe bangi newankubadde initiatives nnyingi zizze naye abavubuka baffe bangi abatannaba kufuna era mirimu. Lwaki? Abantu bano abasinga abakola amafactory n'amakampani muno ate weewuunyanga n'abakozi era babaleese kuva mu nsi zaabwe. Gavumenti awo yali badde eteekawo etteeka ati woba oleese wano kampani abantu boyinza okujja nabo batte basukka with this percentage abasigadde bonna balina kuba baanazaalwa baawano. Tugendeko ku side ya politics. Gwe wakuliramu akalulu ka Mwami Museveni emitiyana mu Greater Mbenda actually. Mitiyana nsoose kiwulira ku ggwe ng'okyogera. Ntiki? Nti nze yakuliramu. Wakuliramu campaign? Wakuliramu campaign? Nange nali mulonzi nga ggwe. Bisaso saagala tutandike kwebuzaabuza. Gwe wali okulembeddemu. Kale gwe wasagula. Mpozi gamba nali nakyewa mu kulaba nga tuyunga abawagizi bawagira omukulembeze w'eggwanga. Olw'okuba nti omanyireka wuliriza Eddie. Ogomulama tukuveeko. Sikwanzazizza tongamba kuwulira. Ogomulama tukuveeko. Tugende ku kirala kuba ekyo kiganye. Abatulaba mutegedde lwaki akiganye. Mwe mwatambuzanga ebikutiya byakusaaga. Ebikutiya byaki? Ebya sente. Walabanga posters. Posters. Omanyi omuntu alina okwawula wakati wa sente ne posta. Maze kirabo kubyalira na mubbi. Posta sebo mwatambuzanga posters. Sebo walina wansangako ne sente. Ekivera kya bbulu kijjamu posters zino zi F4. Ziriwa? Zi etumanya. Omanyi posta mu campaign tubale types za posters nyingi. Tubira ddala ku F5, E2, E1, E3 ne F4. Kyemigo ku lubuto ekyo kiveeko nkivuddeko. Omukulu ono gwe mulaba tereza kamera mu jemu. Omukulu ono gwe mulaba ye yakulemberamu campaign za Mwami Museveni era ono gwe mulaba bwe twali ku Tale Center ye yalina diala forms za President Museveni za Mubende district. Nyedda sebo. Yogera bulungi diala forms buli district yalina abagikulembera. Wano mu Mubende. Uliriza. Mu Mubende twalinawo abasajja nga bagodi twalinawo abasajja nga basemango batwine okitegedde bulungi bebaaliwo no omanyi munaye guli tegwali mulimu eri yali patriotism kwali kwagala bwana Eddie tegwali mulimu era kyobulabanga tegwaliko appointment letter tegwali mulimu tudde ku kya politics we Kasanda nawulidde ku luvuvumo nti ogenda kujja
nange mbiwulira Bisaso sagala tekumalako mirembe bw'oba omaliriza ebyemyoga nga byewadde oyagala twogereko tudde ku byemyoga manye nti nukati programu gwagifuga sebo ate obiwulira otya sebo bwe bagamba nti leka nkubuulire omanyi Edi njagala omanye ekintu kimu nti ebiseera ebisinga ffe ng'abantu okiwuliriza si ffe tulonda abakulembeze kankubuuzi bakutaddemu obwesige baagala kutuma gwe owulira oyagala oba tobyagala baba kye bayita God is calling ne wooba oyagala ne wooba toyagala ekintu kati bakubireko mugalo basajja kuba mubala poli kati ogamba otya mbo God is calling kituufu mukulembeza ava eri Katonda oba oyise mu kubbo oba oyise mu byaddala mu Busiraamu omanya ga Katonda tulinamu erinnya lye tuyita Al-Malik nti Katonda yalonda abakulembeze yasukkulumya abo baba ayagadde ate yakkakkanya abo baba ayagadde gwe ne wooba oyagala otya nga ye tayagala obeere toyinza kuba kitegeeza mbufunze abantu bakusaba ojje Kasanda ki Kasanda South nze gyenzaalibwa wali yani mpozi wali nsamba aliwa nsamba ali mu Kasanda North ojje no wali Kabuye byemulemye gobolaba tekati nze nkola safe kuba kati nze sogedde kuba woli uliriza simanyi kubanga nze abamu waddiru baraka bamugamba kuziŋŋama simanyi mulimu kati simanyi gwe kyobala kyoyita okulema sikimanyi naye nze kyemmanyi nti buli omu bamuwa obukulembeze bali babiri biganye Flavia Kalule Nabagabe ne Kabuye Franka simanyi Nabagabe yamala n'emyaka 2 kumpi miramba nga aliyeyo mu ddwaliro mu lihabu bwana eri nawo osobola okulwadde muneyo kintu ky'obulwadde kyo ekyo tukiganye yavaayo najja ne babi mbwalese pampa manya paadi ddala gweomuntu yenna nga oli mukulembeze saagoberera kwebyo byobadde oyogera naye ngeri gwe gy'oli munnamawulire oba oli awo wabigoberera nze nabigoberera nze soogedde because mbayinako bukyayi ogedde kusinziira ku kyempulira ku ground sibayinako bukyayi kubanga ogyeko by the way ne bino Kalule Flavia era n'abatulaba bagambe eyo ndowooza yanga by the way and by the way Kalule Flavia Nabagabe I was that first person gwe yaweereza amaloboozi ng'agamba bannakasana nti akomyewo awo era ne tugazannya ekyo kyo soogedde lwakuba nti kinaye ndowooza naye anaakitegeera nti abuze kuba nalaba bifaananyi awo nti ate baze kulima bijja ne ngakati abantu babakoledde ne mu paalamenti ensonga zatwalayo ziri political mutaabasibe baffe be mwasiba is that alipresentiza ekitundu kya Kasanda oba oli awo ne mu Kasanda mulimu abasibwa byange si bibyo naye kati mwami Bisaso bamaze okuyita ogenda okujjawa aba Kasanda South omanyi Edi oyina engeri gy'otwalamu ekintu kino wogamba ogenda kujja obanga agamba nti najja wali wansindika kati onzijayo abantu bali mu kuyita ojje ogenda kujja oba ogenda bavaako sebo njagala omanye ekintu kimunagambye God is calling tebagineglectinga you can't neglect God is call olaba gwe saawa zino oli mugamba singa president yakubira naye ate Katonda singa abasmalewa bankugambye alla ate asobola okukubira n'obulwa by'omugamba longo nam inze n'obulwa by'omugamba nodda mu alosa yesa nkubuulidde bangi balinga gwe gyemuwa accidental omugamba oyo ajja kuwa olugambo olabe bwe sikinze mugamba nti bibi ate lwaki mugamba ebyabalala besimanyi byange ndi mwavu mpaka sente bangi bazifunye essene ne balemu okuzikozesa bye balina ozikozesa nzazimpala bo banzire era ne zifa eno YouTube channel yetaaga kamera miliyoni 4 etandikirwako kale yokka room weri twagisetinze screen twazitaddemu sofa byakakostinga sente ziwera ddala nga miliyoni 4 kati twagala kamera ennungi singa tetutudde wano singa tuli mu studio yaffe gye tuzimba so kinkugende nzo mugamba nti muzeeyi wano ate byabampa kukwatako byankulaakulana kati sikukyaziza wano tokubya enjiri y'emyoga abadde bagikuba tebagenda manya ebitufe badde tebamanyi so nze mbadde njagala oveeyo ng'oli opinion otubuulire ku Kasanda South oba okikomezaawo vaawo nawe tudde ku kirala ekisembayo nkugambye bwe nti Kasanda South okimanyi bulungi nnyo gye banzaala ate omuntu okwesimbawo ku kifo kyonna alina okuba nga alina senior citizenship ekisooka olina okuba nga olina senior 6 newoba citizen nga tolina senior 6 njirina kakati ekyokubiri olina okuba nga oli mutuuze sebo ndi mutuuze wa mu Kiganda ekyokusatu olina okuba nga oli mulonzi waawe sebo wennondera kati siina nsonga enganda kujja kukiikirira bantu
ali akola editorial akakakiripu njagala okansalireyo mwaba na basajja beegana nnyo ebintu sigirina wamba wa editorial yakitegedde kubamba njogera mmanyi yabyekola editing ako kakiripu okansalireyo okampe awo tuvuddeyo tugenda ku kisembayo tulina weve bbiri nga zonna za family eki tulina emuke tulina waayike waayike that senarem emuke waayike kyeki yoweri kaguta Museveni waayike MT eri waayike MT omusajja yatukweka erinnya emyaka 3 nga Museveni tibuhabulwa nego wakulo limanyi lya tibuhabulwa ati kati lwaki ndi manyi gweri yakusatu eri ango limanyi njadileta mu 236 omusajja yatukweka erinnya emyaka 38 yali tuwadde kusawa ezemeyo ng'alaba ebintu bigaye nagali n'erya tibu eri tayito nga wolaba Saalongo nga wendafuuse Haji kati akaseera kayo kaatuuka wabula bisaso bambi layira mu maaso ga kamera eno ojja kudda ng'otwe ku mboozi ya tibu kuba omumanyi ojja kubeera ng'ojja nja kujja wemumpita nja tugende tulina weevu bbiri gwe nga gwe aludde ng'okolagana ne President Museveni mu bintu by'okukulaakulanya mu mwoyo gwa patriotism kuba toyinaayo woofiisi ekyo sijja kikusibako wadde ebimu mbiraba n'embisiriikirira nga woga nti omunayo ono muganda omukulu wo weevu kyentuufu mu 226 igenda tetulina weevu yonna ffe ebyo mwe mubirowooza mwina National Resistance Movement ku ssaawa zino pulezidenti w'eggwanga gw'omanyaani Yoweri Kaguta Museveni kati weevu ki gy'oyogerako anti ye muke tutandise campaign za 226 mubadde mwazitandise nammwe kubanga ffe tukyakolera bantu era Museveni wonna we bamugambye mukama wange we bamugambye nti muzeeyitwa biki abagamba kimukyali mbuweereza bannayuganda banneesiga emyaka agenda va ku main 5 ate alagewa avaako alagawa ebiseera bimujja ku main byatuuse dda ayina emyaka 5 ng'agiriko bwe banaamutomererako nkugambye bwe nti ayina emyaka 5 ng'agiriko singa ginaaba giweddeko tunaalaba lwaki obuuka omuka gw'otannatuuka ojja kugwira bwerere mu mugga obuuka ki omugga gw'otannatuuka n'ekyokubiri mwami bisaso njagala kati wadde mbadde nkafunziza nereka kati nkuwa omukisa gwe sooka otumenyereyo ensonga 5 ezirina majority lwaki omuntu yandibadde alowooza nti bw'aba alina mentality eva ku mwami Museveni obutamuwagira amazima yambale nenga tayambale kanzu adde ku mwami Museveni gwe ng'ozitunula nogaa eno ensonga olina okuwagira mwami Museveni eno ensonga yandikwagiza mwami eno ensonga kubanga nze nakafuna abantu banamba kyaza ku set kuno it's on record ngambagamba njagala nkuyita ojja ombuulira ebirungi by'oyinza okugamba omuntu lwaki alina okwagala gavumenti eno nyinza okuba nze mbiraba naye ate nze we mbyogera bajja kugamba no YouTube nagitandikawo okukubira kadingidi muzeeyi njagala omuntu abyogera oyagala ensonga lwaki abantu baali yagadde Museveni nga mwami pulezidenti oba nga gavumenti y'NRM ebibiri ebyo byanjawulo kale gavumenti amakasi galiiko gavumenti y'NRM lwaki abantu bandyesize tava ku mmeri si lwaki balyesize lwaki balina omwesiga lwaki beesiga mpaka kati kale mpaka 226 wonna bajja kwesigawo bagamba mwaka bba kyoba atuteekako and beyond tewali munafu abba tewali munafu abba okitegeera bulungi ate singa tebaatukwatamu mu kalulu ku luno tewali atakimanyi wano naddala especially wano simanyi yabba but we are suspicious nti tuyinza oba twabbibwa obululu bwaffe era pulezidenti wawulira speech ye ng'agamba ye tamanyi nti waliyo abantu abazibu mu nsonga eyo era naye yasooka kwekengera nnyo ku luno ne Allah n'atuyamba buyambi ng'akalulu newobatubba batya tuyina akawera naye mukama Katonda otegedde bulungi so nabwe ekityo bwana Eddie abantu baffe temubeeraliikiriza kubeewanisa mitima nti waliwo weevu 2 eya MK eyatuva ku main njagala oyawule kubanga ye muhoozi agamba ye naale mutakkiriziganya no yavadda ku bantu atufaayo is entitled to his opinions okitegedde bulungi is entitled ate n'ekirala tewaliiwo tteeka ligamba nti omanyi kati Eddie wokebera ennyo mu famire yammwe walina okubanga waliwo omuntu eyakolako mu mawulire wotulesinga so far back tosobola kugwa bugweri n'obanga gwe amawulire yasooka mu famire naffe mbyobufuzi kati nze jjajja wange abadde ku ntebe y'obwakyamaniro siwono emyaka 3 bajja na Museveni ne kati akyaliko kitegeeza bino ebyobufuzi by'otuwuliramu tulina akalandira kaaki kaabyo ontegedde bulungi kakati nabwe ekityo
osuubira muhoozi kwegomba muntu asika kigi kubanga akuza laba taata we president akuza amulaba mu jaasi kyova olaba amwegomba mu bujaasi kyekimufuula amejeno kakati era waba afuuse president aba yeegombye kitaawe president ekitali kibi ogutali musango ekisinga okuba ekibi nti gwe Eddie osise emirimu gy'abajjajjaabo ne bataata bo kaalya otwaba tusomesa kaalya nga tukyali mu CR senior 3 baatugamba factors ze tutunuulira okukyuzinga kaalya esooka ku zo yali parents kaalya kati Museveni akola mulimu ki president wa ggwanga kati omwana omusubira kukopa president taata kaalya ki ku taata we kulunda nte nazaazirina nti kati ekyo kyawedde byonna gibwali kukiwa okimala ngodda ne ku kirala tuveeyo eyo tudde ku 2:5 byenkusaye tusibira kati bwana Eddie kati nze nga bona kati kitwale tikuganye nti kale tuwe ebintu bino jjukiza abantu abatulaba ebintu ebirungi gavumenti eno byekoze bingi ebyo tuyinza obisiibako naye kasooke enkuwa ebitono kasooke enkuwa ebitono tonyomba kyobola nga tutudde wano tutandikira ku twe tutuddeko wano eddembe ly'okweyogerera sebo waddembe n'okuvuma ngeza tuli mu eddembe ly'okwogera ne kati wano we tuli oyogera n'okubalaata obalaata embalaasa envumye bino by'oyogera wali osobola obyogera kwa Amini gwe okumusinka okugamba nti wesinkana president Museveni byozanyazanya ebyo muzanyazanya naye wano tulina eddembe lyaffe lino omulayi wabadagala n'okunkuba oluyi abali mutulabye abasajja batiisatiisa bano omusajja ali kyengezaako kugamba nti ekisookera ddala nga tuvudde mu kusaaga n'okubalaata Eddie eddembe ly'okweyogerera waliwo eyabuuza waliwo nagwe nagande waliwo abakyala bagamba nga twebaka oli n'abuuza otulo batulya ne mugamba otulo tebatulya nga tonnafuna buzibu bukulemesa kwebaka tulo okitegeera woba tonnafuna buzibu bukulemesa kwebaka tulo toyinza kumanya nti otulo twa mugaso olwalinnyo ekiro kyonna n'osobola otegeera so kabibe byakwerinda Eddie Uganda yensi mwosobola okutambula saawa yonna ng'oyinako obukuumi bwa Katonda n'otuuka yonna gy'obadde oyagala n'ebintu byo va ku buno obukeesezi of course mulimu keesezi entonotono nga wowulira nti gundi yatemudde munne gundi yabbye munne ssente those isolated cases tezisobola kukola ki kubanga gwakanga musana kakiro takola ki tabulamu security towa byakulabirako anti no kakati ate munne mu kusomesa fe mu kusomesa otuba tusomesa ndi musomesa ojja kunzaasira nkimanyi but profession onyonnyola ekintu omala gasula obusuuzi nti security kuba buli omwakimanyi security bagikoze kyenkuwera ka brief okitegeera noga nti kati ebyentambula infrastructure development ebintu ng'enguudo mu 1985 twalina kilomita za kolas 317 soko owulirize 317 kilometers of tarmac wetwogerera kati 317 kilometers of tarmac wetwogerera kati tuli mu 14 n'okusobya okitegeera kati Uganda we wantu wova border to border nga onoyita ku chorus ekyo kyo kitu border to border wadde wali wezika naye munaye ekisesa eyo si ekyo takikoze kuborede weekiri gwakiraba olaba takikoze eki naye omuntu agenda ekasadala ewatali chorus amanyi omugaso gwa chorus na lwaki yali etagisiza ekirala ontegerede kizibu tunulira ebyobulamu bwana Eddie kubanga ongambye generalizing weeru bibi that's why abanene bagenda bweru soko mpulirize okusalawo kyovolaba Eddie mukyala we yali azaala wamutwala ku Truvaini nenga netwali nuli muganda wange toli muganda wange tobireta mu kamera ati kyengezaako kugamba nti kusalawo watwale mubende wali ku region ne bamugaana kusalawo okwo njagala ekyo kibeere nakyo ng'okimanyi bizazo kati kati nkugamba tuteze mu kamera mu byabulamu bwaffe nange kosi nanyanya nange bibyo ati katokuba nnyo tosukka kubanga nti bibi owuliriza mu bibuli faru nkugereza buli sub-county wano mu Uganda mu Uganda erimu health center 3 buli parish erimu health center 2 soko ogende mpola wuliriza nakyo nja kikugirako buli constituency erimu health center 4 byenjogera biri record on air buli district erimu hospital nezitanafuna empya nga Kasanda ziri mu nteekateeka ziri ku final paperwork okufuna hospital buli region erimu rifaro ebyo byabulamu
wetudda ku ddagala njagala atulaba ategeere eddagala erigenda mu malwaliro ga gavumenti liba demand driven. Demand driven. Head wa administrator w'eddwaliro awandiikira National Medical Stores eno project tugiyita bottom up. Head w'eddwaliro awandiikira NMS ng'agitegeeza ku ddagala lye beetaaga okusinziira ku bantu lye bakozesa mu kitundu ekyo. NMS ne supplying ng'esinziira ku order administrator w'eddwaliro kiyagiwadde. Tuve ku byobulamu kirala. Naye ekizibu kye tuyina kwe kuba nti omutima olumu ogw'obwa Sseruganda n'ogwa patriotism mutono mu bantu baffe. Eddagala libaawo naye atalina kintu kidogo obw'olumu n'atamuwa ddagala. Ekyo kyo kibaawo. Era ekyo kyo sijja kyekwekerera. Era buli wemba njogera nga nkola address eri abantu mbagamba tolumya muntu ng'olowooza obonereza gavumenti nti olw'okuba togiwagira gwe gavumenti waaka. Omuntu oyo gw'olumya gw'ommempekeza panado ng'ate weeziri n'omugamba teziriiwo agende mu kigavumenti kye kye yalonda kirimuwe ng'ate ne mu ddwaliro mwokola lya gavumenti n'eddagala oliina olimumye. Manya obwo bulamu bwa muntu bw'ozannyirako naawe olinayo abantu abeefaanaanyiriza ng'abo abajja okuba nga beetaaga service bakole kye kimu ne kyokola abalala. Katugende ku kirala. Okitegeera? Wakampaako bisatu. Genda ku education. Bwana Eddie njagala kutegeeza nti buli kankutandikire ku parish buli parish erimu government wano mbeera Uganda. Okay, kale mbulirayo parish wano mubende tali mu primary school ya government. Mu primary school nga standard zinfu kiki. Uliriza kyekireta government standard kyekireta standard okuba enfu mu 7. Omwana wemba musu obalukaga. Uliriza oba tomanyi seek for information goli mu namawulire. Ulira oli mu namawulire. Buli mwana sente zemusuli tata. Uliriza toyomba buyombi eno kyano si yakuyomberako. Uliriza gavumenti abantu balowooze nti no nange negase nawo tulize. Ani asasula abakozi abasomesa mu masomero ago? Ani abasasula? Oyinayo omugomanya abanja omuyinayo onkutala kwa tuli ku set. Omanyi mali banabawulire mugenda awo ne mulowooza nti no kubanga kati nkugambye ongambye oli wamuno toli weerandane mbulirayo parish emwe tali mu private school my government school eya primary mbulirayo sub county emu including empya wano mubende nga teyina government school eya secondary akadingidi okubye kanji sika wambuuziza bikoleddwa weerabidde ekibuuzo kyo wali ngambye empe ebiremye kale bisaso tuddeko ku mubiremye ekitulemye ekisookera ddala yenguzi ebaleme corruption etulemye nedda enguzi etandika kuva waka nawe kenyini wetuviiriddeyo wagiwadde dda omwana we abadde akaaba n'omuwa switi asirike eyo nguzi okitegeera eyo nguzi kakati nabwe kityo enguzi eva ne kusukka ku Museveni nedda ku mitima kati fe mitima bagita nguzi okitegeera kakati tuyina otereza emitima gyaffe fenna tugirya enguzi nawe Eddie ogirya buli omu agirya mu kapasite ye n'omwana we wakagirya ng'ayita mu butono bw'omuwaasirike omwana oba tompadde pocket money sigenda ku ssomero oli mumugulirira asome kambuze ekyokubiri ate kubikoze eki kubiganye ebimu kubiganye ekyokubiri ekiganye kwe kuyunga abantu bonna okubanga bonna batunuulira mu ggoolo emu buli omu alina economic development okitegeera nga bw'ogamba nti weero oba oli opposition oba oli wakikati we tutuuka ku nkulaakulana tugobe ekintu kitya kimu ekyo kikyatulemye kikyagaanye ekirala ekikyagaanye ku ssaawa zino kye tulabanga ekikulu kwe kulabanga tutereeza ebyobulamu ne bibeera ku level omuntu kwe yali bisuubidde. Ekirala yebera unemployment ebbula ly'emiki ebbula ly'emirimu kubanga abavubuka baffe bangi newankubadde initiatives nyingi zizze naye abavubuka baffe bangi abatannaba kufuna era mirimu lwaki abantu bano abasinga abakola amafactory n'amakampani muno ate weewuunyanga n'abakozi era babaleese kuva mu nsi zaabwe. Gavumenti awo yali badde eteekawo etteeka ati woba oleese wano kampani abantu boyinza okujja nabo batte basukka with this percentage abasigadde bonna balina kuba baanazaalwa baawano. Ekyo tulina kiregulatinga n'okuregulatinga ba investor bayisa bubi nnyo abaana baffe. Bwana Eddie
woba tonatambulako omuntu yasobola okusensinga ebiremye ndikubiremye kubanga you cannot be 100% perfect by investor basanga ng'abaana babayisiza ddala bubi ne beekyawa gwe gamba mwana si basulango oyimiridde okola omwana ekyuma ne kimutema omukono ng'omanyi waliwo Workers Compensation Act ekulagira engeri gy'ogenda okumujjanjabamu n'okumuddaabiriza n'otakikola ate ne gavumenti n'etavaayo 100% kuwagira butya olw'okuba otya okunyiiza investor nenga jukira ono omwana ono ye wo ddala tagenda kusituka wana agende mu nsi endala investors bano wero olumu naffe tuyinza oba tubatulatinga mukko bubinga abantu naye to the biggest percentage abasinga batuyisa bubi bayisa bubi nnyo abaana baffe kyovula banga n'abaana beekyawa ne babanga tebagala kulera factories ezo olumu ne baga nti bannayuganda babbi abaana wano mubende mwine ekigambo kitera okukozesa ekyokweyiiya abaana ne beeyiiya si lwakuba nti baali yagadde okweyiiya naye olw'okubonereza ggwe olw'empisa gy'obakola ki gy'obayisaamu ekirala kyetutatatereza bulungi kyendaba tubulamuko ku byobulamu buno okutegeeza abasawo baffe nti abantu be baweereza bantu baggwanga bantu bansi abatatondebwa Museveni abatondebwa Katonda okitegeera balina mu kamentality akombu goli muntu wa Museveni waliwo omuntu nga toyagala gavumenti okitegeera ng'ate gy'okolera kakati ekyo tekikuleeta kubonyaabonyesa balala baweereze nga profession yo weekulagira then oluvannyuma mwe mugende mwekubeere ne gavumenti olw'okuba tekusasudde buki bulungi ekirala ekikyatulemye okukolako ye minimum wage abakozi baffe bali very exploited naddala abatandikirwako bafunira ddala sente ntono osanga nga omuntu taweza na $1 edde oba okitegeera edi economy eri very expensive okimanyi wano omuntu yeetaaga almost omutwalo okuyita mu lunaku naye ate waba taguweza ng'akekkereza kati ate osanga ng'afuna 3,200 olusi tafuna mulimu abakolera 15 omwezi that's emitwalo 15 30 days so kitegeeza nti wabulayo twetaaga okukola ku minimum wage ebimu ku president byali yangu yamangu okolako kakati n'ebintu bino ng'ebyengulo nedda mu bibuga omanye ekibuga kirina okwawukana ku byalo kituufu nti enguudo tuzikoze eziva ezitambula eggwanga lyonna ne waliwo tulina okuprioritizinga nga wala president kuno yavuddeyo n'omukono ogw'ekyuma n'agamba Kampala enguudo zikolweko omanyi waliwo yagambye opposition emala weekening emala bazuukusa bati gwe mulimu gwayo tuzuukusa tukoze ensubu wetusumagidde oba okitegeera yes byetwatukoze okitegeera so kakati era wake up koleyo gye bakoze egenda okuvira mu Uganda okulaba ku nguudo ennungi e Kampala enguudo ezisanyusa nga edi wemufulumako ne mugendako mu nsi endala n'osanga sinafuluma kozi wagaite tubyogera ku kamera ebintu biveeko naye kyengezaako kugamba nga bw'osobola okutambula n'ogenda ewalala n'osanga ng'enguudo nnungi mu bibuga nga olaba kati mubende yaffe eno ndowooza naawe kati olina enjawulo gy'olabamu mulembe guno omulembe guno Museveni guno ate babikoledde ku mulembe gwo siimako ku luno siimako abasajja nga olaba nti mu municipality siwaana naye kati kyekiringa ogamba member wa parliament ki akoze ekibuga wano mu municipality era ojja kwesanga nga Bashir kuba kisanja kye meya kyakoze ekibuga ojja kwekanga se kizibu kubanga bali mu kisanja kyabwe okitegeera no kulaga nkuwa kyakulabirako baba siga nti bizo babi nkuwa kyakulabirako okitegeere so siimako omuntu ng'akyali mulamu waliwo n'omuntu abeera mu ntebe nga talina mukisa nga kukugwa ebintu tebyajjanga okitegeera bulungi njagala osiime nange wempulira nekyengezaako kugamba bwana Eddie Ijaza tugenda kwawukana kintu kimu amazima waba ogamanyi nga tegagenda kutuza googere Eddie toliwe kasanda fenga kasanda tulina amasanyalaze we gatale kyekyabaganyange emiti gyali gize ngawa olaba ng'ogenda kugwa kiboga kakasenyi kaliwa olaba ewa Kamulege Isaac ng'ogenda kibuga nayita yeeyo nga ngenda kibuga sebo njagala amasanyalaze basinge bangamba nsaba nkutegeeze nti kasanda ng'ogenda kibuga ekoma kitumbi
wonna waliwo amasanyalaze bagamala ne bagabawa gavumenti eri mu buyinza yagabawa ekolagana kulaba nga abantu bayo bali bulungi okujjako amasanyalaze bwe gatanatandika kukola kwe kuva ekasanda ngodde ekalwana okitegeera kakati ne mu birombe byaffe ebya golodi era luli twasinkana minisita nga tumugamba kubaze nkiikirira bavubuka ate abasinga okubeera mu golodi bavubuka bantuma ne bagamba chairman twagala otugambire minisita w'amasanyalaze nti amasanyalaze gatuyisa bubi tukozesa amafuta mangi kubanga mu birombe bakozesa generator up to now kyokka nga ate ebirombe bivaamu golodi ayongera ku ekonomi y'eggwanga nosanga nga waliwo obwalo yali eyo buyina amasanyalaze naye nga tebuyina na ggwanga oluusi kye lubufunamu ewala naye wano tulina golodi ffe nga kasanda njagala mpeeyo kimu ekiganye tusiibule dakika ebiganye zembikuwa bwana Eddie kati nga bw'onaasiibula njagala mu bigambo byebifunze twatulaba omwagazisa okwagala nnyo gavumenti eno kankyuse omweyokko katiipu ayongere omwoyo gw'okwagala eggwanga alina kwagala ggwanga lye wana ayagala eggwanga lye ajja kwagala ne gavumenti n'obwavu obulaba mwami bisaso bwavu bungi nnyo kyakirese obwavu kati obwavu ekisookera ddala wano mu Uganda we are so much an importing country tulina ebintu bingi byetufulumya mu ggwanga n'ekirala tulina ebintu bitono bye tufulumya mu ggwanga okufunayo ate byetuyingiza biki bingi kati of course ekyo tusobola kudiginga out covid nene wankubadde ekya covid ekyo yali tukyogera obwavu era even before covid bwakola ki bwaliwo kati bususemu bususi katono naddala ate wane waffe mukasana ne mubende fenge gye twakubwamu ne kali akadde akalaka extra bonanza akebola okitegeera awo katukubamu ne katusindikamu so kakati ensonga y'obwavu yo era kyobola ebiseera bisinga tukubiriza nnyo bakwano baffe nze chairman w'abavubuka n'obagamba nti nga tonayita gavumenti ekuyambe woofunayo akantu konna k'osobola okugyamu 10 kakole mukwano kubanga obwavu bulinga liiso buli liiso lyekaabira akawaka kaga mu liiso lyaddo kizibu nnyo osanga eryakkono nga likaaba kakati nga tonanenya gavumenti kubambi waliwo omuvubuka obuyaŋŋamba kanjavuwale mbaswaze mbalabise abensize bweru bagambe nti Museveni aleese obwavu kituufu asobola okuba nga abuleese naye Museveni osobola omanyi bwana Eddie ebintu ebimu tubyogera abantu balowooza tubalaata nze wemba nkola ebyange situnuulira ani anandaba kubanga oyinza okwesiba ku kugamba nti ogenda kulabisa Museveni n'otuukawo okufa nga Museveni tamanyi nti yakufugako okitegeera bulungi gwe sooka olabe engeri gy'oweerwanira wabaawo akalimu akasoboka kakole mukwano va ku bigambo by'abantu wekibanga oyina akalimu koyinza ofunza n'ojjamu 10 sooka okifune oluvannyuma akawungeezi ogende mu politics newe onoomukeeramu n'omusiibamu n'omusulamu ekyokulya okigenda tuuka nga okinoonya tokiraba bano bannabyabufuzi betukubira akadingidi ate bo tebatulabawo tebatuwa kantu okitegeera kyekituufu kuba naffe tuli bubi naffe tukaaba tweyanziza abananga badde batugoberera mwenna mwebala okuba tubadde n'omukulu Bisaso Abdul Alhaji Bisaso Abdul mukulu ono nno ssentebe w'abavubuka mu disitulikiti y'e Kasanda era ye yawandiika proposal y'emyoga mwebala okubanga mutugoberedde mbajjukiza hotelo Bafana International Kalamba bannaffe abo bavayo ne bateeka akasente ayiwe tennatuwa ate yina kusooka kubawa bano baatuwa owaye tulina ebizibu bingi mu igi gwolowooza tetulina ekale kasita tulina director bakukyo tusuubiza ekyaki nti omunnaffe mugenda tukwasizaako tujja bakwasizaako highway Kiganda somero liri wali ngona ne mukole sente omusajja anjogera ne mubyange banaya highway Kiganda somero liri wali Kalango oyingira town ya Kalamba ya Kiganda yes ku binyonyi somero lyayika bulungi ekirungi kyendyagalako ku bitone mwa performance bulungi bikopo bina mu bigezo mwakutte kyakumeka mu district twira kutuvuganya naye kuba bana musanvu ku government abagenda omwaka ogwedde bona bava kwayiwe kati ate bino kati tuli ku serious note so manyize mulimu bulembanje kala nnyo bwetwa bakuweyinga ebintu tubirabe mu ngeri endala ate ne mutufuwa biso highway Kiganda nalyo somero ddungi osobola otwalayo omwana n'asobola okubanga asomerayo bwe naba ngende Kalamba ku hotelo Bafana nja kyamawonko ateko ku ka video wabweru awo bwe nanfunye omukisa oguyingira munda nga abemundu tebaliiwo njagenda ne munda mbakwatireyo mwina laboratory
sebo byonna weebiri ne computer room ekyemundu kyogamba just kumba security abaana bamwe okubeera safe and secure computer lab osobola ogibuuza kwaye weddala badde ekimanyi bagenda kagenda muluma yagendawo konkwa by the yogera n'ekyeyo yakukubira bwe nabangendawo nkwate bu video waabe buli kimu tujja kubanga tubuwa abantu mbasibulidde wano edisike nga bulijjo omwanjuzi atakumira musaala bankumire